Leero mumanya serebu kuletedde Nicholas Jackson ngono omuzannyi w'omupiira okuva ali ku ttiimu eya Chelsea mu Premier League. Nkwaniriza ku Falcao Official omukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ate era ne wabweru wa Uganda naddala abo abazannyi b'omupiira. Ate gwe anyumirwa firimu ez'ebinayuganda nga zizannyiddwa mu lulimi Luganda beera nga osubscribinga ku Falcao Official twongere okuba nga nte tukutuusaako essanyu. Kati ngambye olwaleero nkuletedde Nicholas Jackson era ng'ono omuzannyi w'omupiira nga tugenda kuba tumanya ebyo biki by'asobodde okuba ng'akola mu muzannyo gw'omupiira, biki by'asobodde okuba nga awangulako n'obugagga bwe nga bwe buyimiridde mu mwaka guno ogwa 2025. Era nga njagala okutegeeza nti Nicholas Jackson gwe nkuleetedde ono azannyanga omuteebi wali ku ttiimu eya Premier League eyitibwa Chelsea omu ne ku ggwanga erya Senegal era nga tugenda kuba tumutandika bwe tuti. Njagala kutegeeza nti Nicholas Jackson amanya ge gennyini geego. Nicholas Jackson yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwali gwa 21 era nga wenkoledde vidiyo eno mu 2025. Nicholas Jackson alina emyaka giri 23. Yazaalibwa wali mu ggwanga erya Senegal newankubadde ng'alimu omusaayi omugambia era nga njagala okutegeeza nti ttiimu gy'azannyirako omupiira ssaawa zino omwaka gwa 2025 ye ttiimu eya Chelsea era ng'ayambala omujoozi namba 15 wamu n'eggwanga erya Senegal ng'ayambala omujoozi namba 7. Nicholas Jackson ku ttiimu eya Chelsea yasayininga contract ya myaka 8 era nga esuubirwa okuggwako omwaka ogwa 2033. Njagala okutegeeza nti Nicholas Jackson ono bakadde be bakyaliwo era nga mwana mulenzi ono taata we nzaalwa ya Gambia ate nga maama we nzaalwa ya Senegal era nga taata we ayitibwa David Jackson ate nga maama we ye Lynette Jackson. Bwe tweyongera mu maaso n'okumanya Nicholas Jackson njagala okutegeeza nti alina muganda we omu amanyiddwa era nga naye mulenzi era nga amanya ge ye Matthew Jackson. Ate nga bwe tweyongera mu maaso n'okulaba ebyo ebya love relationship oba mufumbo oba si mufumbo, njagala okutegeeza nti Nicholas Jackson wenkoledde vidiyo eno musajja mufumbo era nga mukyala we ayitibwa Christine Chamberlain nga ono yamuwasa mu mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 2025 era nga bali mu bufumbo obutukuvu. Wabula nga wenkoledde vidiyo eno tebannaba kuba nga bafunayo omwana era nga Nicholas Jackson ono obuwanvu ali fuuti 6 n'obutundutundu 2 ate nga azitowa kilograms ziri 78. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okulaba olugendo lwa Nicholas Jackson olw'okuzannya omupiira oba academies ez'enjawulo ze yayitamu, njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2017 bw'atyo Nicholas Jackson bwe yalina emyaka gyali 16 egy'obukulu yasobola okuba nga yeegatta ku academy eyitibwa ASC Telin era nga wano yasobola okubeera nga nte abeererawo ddala akabanga bw'atyo n'asobola okubeera nga nte ayigirawo bingi nnyo. Omwaka gwa 2018 paka 2019 bw'atyo Nicholas Jackson yatandika okuzannya omupiira gwe ogw'ensimbi era nga yagutandikira wali mu ttiimu ey'e Senegal eyitibwa Casa Sports era nga wano yakubirirawo ddala akabanga kaali kawerako kumpi ka mwaka mulamba. Wano nasobola okubeera nga nte eno ttiimu eyali ezannya ku kibinja ky'ababinywera mu ggwanga erya Senegal bwe yasobola okubeera nga nte atandikira omupiira gwe ogw'ensimbi. Ate nga eggwanga erya Senegal njagala okutegeeza nti yazannyira ku mutendera ogwa under 20 nasobola okubeera nga nte asobola okufuna omukisa oguzannyira ttiimu enkulu omwaka gwali gwa 2022 mu mpaka eza World Cup ezaali e Qatar era nasobola okubeera nga first debut ye yagifuna ku ggwanga erya Senegal nga yajjanga substitute. Ate era nga wenkoledde vidiyo eno omwaka gwa 2025 njagala okutegeeza nti Nicholas Jackson yakazannyira eggwanga erya Senegal emipiira giri 19 nga mujjo asobodde okuba nga nte ateebamu goolo emu era nga eyo yagiteeba bwe baali bazannya n'eggwanga erya Malawi ng'omupiira guno Senegal yaguwangula goolo 4 ku bwereere mu mpaka eza 2025 African Cup of Nations qualification. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ttiimu ez'enjawulo Nicholas Jackson zazze nga azannyirako omupiira, njagala okutegeeza nti Nicholas Jackson yakazannyira ku ttiimu ez'enjawulo ziri 5 era nga ku ezo kuliko ttiimu gye yasookerako eyitibwa Casa Sports ng'eno yagizannyira wakati wa 2018 paka 2019. Mu mwaka gwa 2019 paka 2022 yali ku ttiimu eya Villarreal CFB wano ng'asobola okubeera nga akabanga ke yamalawo yazannya emipiira gyali 25 kwe kwalina okuteeba goolo zaali 5. Omwaka ogwa 2020 paka 2021 yali wali ku SD Milandes era nga wano yaliwo nga ava ku looni ku ttiimu eya Villarreal SB nasobola okuba nga akabanga ke yamalawo nga ali ku looni yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 16 wamu n'okola assist yali emu. Bw'atyo omwaka ogwa 2021 paka 2023 yasobola okubeera nga nte asomoosebwa okugenda wali ku ttiimu eya Villarreal enkulu era nga ebbanga Nicholas Jackson lye yamala ku Villarreal enkulu yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 35 bwe kwalina okuteeba goolo zaali 12 mu kikopo ekyo ekya La Liga. Bw'atyo omwaka ogwa 2023 paka olunaku olwaleero wenkoledde vidiyo eno Nicholas Jackson ali ku ttiimu eya Chelsea era nga njagala okutegeeza nti omugatte yakagizannyira emipiira giri 64 wamu n'okubeera nga nte ateebye goolo ziri 24 nga z'ateebye ku ttiimu eyo eya Chelsea. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ebyo bikopo eby'enjawulo byazze nga
nga awangula bukyanga atandika okuzannya omupiira. Njagala okutegeeza nti Nicholas Jackson tanaba kubanga awangulayo Major Trophy yonna okujjako okubanga yatuuka ku final ya Carabao mu season eya 2023-2024. Chelsea bwe yali ettunka ne Liverpool netwala ekikopo ekyo. Ate nga bwe tweyongerayo mu maaso n'okulaba ezo awards zazze nga awangulanga omuzanyi, Nicholas Jackson ezimu ku ezo awards zawangudde nga omuzanyi kwe kubeera nti yaliko La Liga Player of the Month mu mwezi ogwokutaano mu season eya 2023, wamu n'okubeera nti yawangula Premier League Goal of the Month mu mwezi ogwa October mu season eya 2024. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okulaba ani yasikiriza Jackson ono okubeera nga nte abeera omuzanyi nga kyali olunaku olwaleero, njagala kutegeeza nti omukulu Nicholas Jackson yakuula yeegomba omuzanyi ayitibwa Cristiano Ronaldo wamu n'omwana enzaalwa eya Brazil ayitibwa Ronaldo Nazario, era nga bano bamukolera kyamaanyi nnyo mu bulamu bwe okulaba nga nte afuuka omuzanyi oyo gwali olunaku olwaleero. Bwe tweyongera mu maaso n'okulaba ebyobugagga bya Nicholas Jackson mwaka guno ogwa 2025, njagala kutegeeza nti Nicholas Jackson y'omu ku bavubuka abalina akasente ke beekoleddewo okuva mu muzannyo ogw'omupiira, era nga ebyobugagga bwe bikubisibwamu miliyoni 2 mu nsimbi eza dola, oba kyoyinza okugamba $2 million nga bye ebyobugagga bye, era nga bino byeyongedde okusinziirako gw'omusaala gwafuna ku ttiimu eya Chelsea wamu n'ebirala ebijja nga byongerwako nga add-on ku ye omuzannyi. Oyo abadde Nicholas Jackson, sigenda kubeera nga nsukkawo okujjako kubanga nkusaba nti gwe tanaba kubanga subscribinga olwa firimu ez'ebina Uganda mu lulimi Oluganda nga nte za butundutundu ko n'okumanya ebyo ebiba bikwata ku serebu wo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Fonna sigenda kubanga nsukkawo okujjako kubanga nsaba Mukama Katonda akunkuumire. Tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.